Engeri Ssemaka gy'akuttemu mukyala we ow'abaana 8 n'omutuuze ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Wuuno Kadaama ate naye awonye okuttibwa. Diana Nabatanzi ne Mr. Lee n'abaate emikolo wamma gituwuubira ddala. Ensonga za Joel Ssenyonyi munnange agali mu nkuubo mbunuupu yali mugoba. Mugamba mutya mwasibye muti abaagenze okuziika basiraanidde ate ku kyalo oluvannyuma lw'okuvuma omutuuze waayo omukadde. Kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimperere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olimesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba obulwadde bwonna gwe bomanyi. Kale munnange beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe z'essimu weeziyaawo ate wamma ofune obulamu obweyagaza. Bannange baddiyamba buulireho eno nno wenjogeera ewa Diana Nabatanzi kitokota nga sekisaanikire baddiya oluvannyuma lw'okumuyimbirira munnange okuze gira ove ku luggya simanya lwasi yakusuulawo kati biki baddiya. Nyongera obbajjukiza nti emikolo gyo gyayengedde dda era nga abagenda okwambala amakanzu abagenda okwesiba gomesi bannange mugire mwetereze n'obuviiri bo musibire ddala nti Diana Nabatanzi mulina mu maaso wano nga kakasanga agamba nti kyonna kimulaba. Njagala okutwala omukisa guno okubategeeza mwenna nti buli kyompulirako kyonna kituufu era kikkirize. Saagala ofunemu kubuusabuusa nti bambi bamuwaayiriza. Gwe buli kyoba ompuliddeko kyonna kye baba boogedde manya ge mazima kituufu era kikkirize nga bwe kiri. Abampereza inbox wamma abituufu ate ndi wa kitalo nnyo nga bwendo. Ensonga za Diana Nabatanzi ne Mr. Lee munnange byasooka nebibeera nga bya mu nkukutu nnyo era nga Diana Nabatanzi singa omubuuza kweza ensonga munnange ayinza okutabuka n'agamba omanyi mmwe muliwo okusala mugambo biki naye munnange avuddeyo olunwe n'agamba nti kyonna kimulaba. Amazima gali nti kyekyo era nga wenjogeera ssaawa zino mugole naye naye tetunnaba kumanya lunaku lwa ddi embaga ate lwegenda okubeerawo era nga maaso wano nina omugole omusajja nga naye ate atukakasa kale katumulabe tusobole ate okweyongerayo Nagaleero bannange. Hey, I'm not the groom. I'm the groom's manager Mukolo. Manager wa Mukolo. I'm not the groom. Me, I finished. I'm not the groom. I'm the MC. I'm not the groom. I'm the artist. The groom. I'm not. It's the groom. Tekyali kulanga kulala Diana Nabatanzi ne Mr. Lee owa B2C wamma ate lunaku lwokka lwe tulindiridde ekintu bakifuulire ddala official. Kale nenga wanaffe ku Sylvia News Extra tubaagaliza birungi tubaagaliza bisinga. Baabakungubazi bakiguddeko mu maaso awo oluvannyuma lwa mukungubazi munnaabwe ate eyabadde agenza okuziika we yavumye omutuuze w'oku kyalo omukadde munnange. Omutuuze oyo n'akwata omuvubuka n'amutwala n'amulimisa era azzeemu okulabika nga yenna munnange takyafaananika. Kuba nnange tuyiga okuuma empisa bwe muba nga mugenze kuziika n'abantu abali mu kyalo nabo babeera bantu kati wenjogeera ssaawa zino basattira. Tulina gye twabadde tuzoziika omwana n'avuma omusajja waayo. Bwe yavumye omusajja waayo omwana tetwazzeemu omulaba ekiro 11:00. Omwana tugenze omulaba zibadde ssaawa 9 ng'alina amabavu mu ngalo nga baamulimisizza olubimbi. Kati tubadde tugoberera tugende twetonde ne batugamba nkozi twagala tufuuke ensanafu tuli eno Mityana oba waino mundu
agenza yeka neje bakono bangi efujo gye igenda okubeera niko awaye bali mu kafu twabalese bakyakola Nina Rose wamma ye birthday ekyagendera ddala maaso bambi kanyabo katu nga woolabaawo bwenkongerayo n'omwenzi era ng'ono ye ekika ky'obwenzi kyo kitujje enviiri ku mutwe baddiye era nga buli omu alese awuniikiridde kugamba oba buno gana amagezi baagajja luddawa simanyi na kumanya kale akatambi galina mu maaso wano kambateereko Ssemaka yennyini eyakutte mukyala we n'omusiguze ate nga naye bambi nakona ku kitanda nakona wakuzikwe kuzukuka muti waliwo akuyita n'agaana naye waliwo akuyita kati bwamala kukuuza ati waliwo akuyita n'agaana kati nze nenzigulawo mpola mutende tusisikana bwe tumaaso kumaaso nga mukwano gwange muliraana wange era omusajja oyo twatula musonga twatula nze n'abakyala ne chairman LC1 ne Muganda Amusi n'abalala tetulutuula nemusalira fine yatoola enkoko empanga n'omufaliso gwe yali akola. Bwe tweyongerayo mu nsonga z'abafumbo ye munnange Ssemaka akakasa agamba nti basenkana n'ono omukyala nga baavu tebalinawo yadde kasente ne batuula ku mmeeza emu munnange ne batandika ne bakola era ne bagula ebibanja byabwe 12 kw'otadde n'entaate ensaamusaamu naye munnange omukyala naye tuwulirizaako Saidi agambye nti omusajja yatandika okukyuka mpola n'abanga takyatuukiriza ate buvunaanyizibwa obw'omu maka oba obukola nti abantu bafumbo kale we tuli Saidi ezeyo bwenkongerayo ne mwana mulenzi TikTok Hamlove ne bannange abaana balenzi ennaku zino nga mwekoze ebintu era nga bo bajjaaju aba TikTok batandise dde okugamba nti nyini mwami ono bambi ye ayina ennaku mpitirivu nnyo nti oba kati kubombi ani mukazi kuba omusajja yeekoleza ddala ebintu oyinza okugamba nti bannange mukazi kale wetuli bwe tweyongerayo Kira Municipality MP Honorable Ssemujju Nganda ono nno wenjogerera munnange nga bamukutte dda era nga atemiza mabega wa mitayimbwa kale we tuli bwe tweyongerayo ewa amawulire ag'ennaku agaliwo ate ye mwana muwala Kadaama asimattuse okuttibwa munnange obwane bw'ewaka bwamugambye olaba ggwe munnange maama waffe ne taata batta omukozi eyaliwo era ne bamukwata ne bamusiba mu kideeya ne bamusuula ku kizubaala abeera kasasiro akatambi nkayina mu maaso wano ng'abaana abo bannyonnyola Kadaama ono naye abaana abo yabakwese ku feesi gwe atategeera lulimi Luwalabu ate ye emboozi gye nkubuulidde eyabadde mu ka audio kano kale bannange muyige okukola emikwano ku baana b'awaka katono baamutaasiza era nga bwenjogerera yasiseemu dda ate asobole okuwonya obulamu kale katusooke tulaba akatambi kano tusobole ate baddiya okweyongerayo n'ensonga za Joel Ssenyonyi kuba byo tebinnaba kuggwa ebyokubba essente empitirivu 1.7 billion bannange Buwalabu nawo nga si wangu batta omukozi yaliwo ne bamuteeka mu kideeya ne bamusuula ku kizubaala.
Bwe tweyongerayo ne munnamawulire Dini Lubowa muyina maaso awo ng'ate aleese wiino omukukuutivu era omukambwe ku mwami Joel Ssenyonyi. Kale katubirabe nabyo ate tusobole okweyongerayo era munnange ayongera n'atwakasa n'agamba mbu neegana amanyi kyali mu kunoonyereza okumanya engeri gye wakyusaamu amannya kuba gwe wali baseekezi asibuka eri mu Barundi. Njagala kumanya bwe wafuuka Ssenyonyi, njagala ombuulire wafuuka otya Ssenyonyi, tugireyo ku Didi Polls ze wasayiningako na buli kimu kyonna tukakase, era wadikire yalinga ddi okuwa erinnya lino watandika ddi kozesa. Bangi bafudde, bangi basibiddwa, n'abamu bali ku buwaŋŋanguse ng'omuyaya abategeeza mbu tasobola bateeseza, tebalina nsonga ebateeseza. Mbaagala mu kkooti tugende tugasimbagane n'omulamuzi. Ssenyonyi ogenda kudduka Kampala. Twagala kye bayita audit report, nze asinga okugyetaaga eyogera ku by'obugagga byo nga bw'obifunyeemu. Wajje wakola ssente ze zaazimba ennyumba mu myezi 2 eyo gy'olina ekyanja, era otubulire ne ku flats eziri Entinda nazo ssente zaavuddewa. Njagala oveeyo otunnyonnyola akawumbi akamu n'obukadde olusambuzi wafuna mu Civil Aviation Authority. Baakuwaza ki? Eyo statement sigenda gikyusa. Olyo bw'ati ate munnamawulire Dini Lubowa ye akumbye ku erima agamba zino ensonga tagenda kuzijja mu mukono okutuusa ng'omwami Joel Ssenyonyi ate avuddeyo n'abuulira ensi era n'agirambululira eby'obugagga bino oba gy'abijja ate byakoze mu myezi 2 gyokka. Kale we tuli mu sayidi ezeeyo naye nga maaso wano ate bo ab'ekibiina kya Nuupu bongedde okutaama olwa bino ebyavuddeyo ebyasakyuse ebiraga nti omwami Joel Ssenyonyi yalya ssente 1.7 Dini Lubowa Sava ne Honorable Joel Ssenyonyi. Dini Lubowa Sava yavuddeyo n'agamba Honorable Joel Ssenyonyi yalidde akawumbi kalambamu miliyoni 7. Honorable Joel Ssenyonyi mu kurespondinga n'atwala Dini Lubowa Sava mu kooti. Nze ku lwange siinayo politician gwe nterayo mukono gwe mpakanira, naye ekibuuzo kye neebuuza ani aŋŋamba? Kubanga bw'oba ondabula kitegeeza obanga ayagala neetereeze. Kati ate oyagala otya neetereeze ng'ate walayira n'okulayira n'ogamba Nuupu ogenda gikuba ogiteeke ku ttaka. Oba otegeera, oba okategeera ojja wuunza abantu abatalina bwongo, naye kufa abalina obwongo tutandika okugamba nti kati ono atwagaddeko ky'okutulabula. Kubanga Honorable Joel Ssenyonyi waba yali ssente za Museveni walina okubaawo byatuukiriza nga biyamba Museveni. Kati gwe Dini Lubowa Sava omuwagizi wa Museveni oba akolera Museveni ate ojja otya otubuulire oba okitegeera. Leka mbabuulireko tetubangako basiru. Gwoyo omuvuka tavaako adiifi. Nze in fact mulabanga na mulalu. Nze neewuunya n'abamuteekinga serious. Yes, naye Honorable Joel Ssenyonyi move gye yakoze okutwala akasajja ako mu kkooti eyo move ntuufu. Si lwakubanga nti mu gavumenti ya Museveni obwenkanya bugenda kujja. Wabula wekanaalema okuleeta obujulizi era kijja sigala kiprovinga Honorable Joel Ssenyonyi nti talina ssente ze yalya. Oba ontegeera? Yes, nze gavumenti ya Museveni ngimanyi. Basindika pressure 24/7 ng'avuma kabaka, ng'awemula kabaka, awemula Museveni, awemula ne mukyala wa Museveni nga bw'awaana Kyagulanyi. Listen, we bakwata pressure 24/7 bamuleeta kawo mu kooti ne bamala ne bamuta. Naye waliwo ate yavuma Museveni ne mukyala we nga tawaana na Kyagulanyi. Oyo bamusalira emyaka 6. Kitegeeza ki? Nti ono yavumanga Museveni nga bw'awaana Kyagulanyi bali bayina ddiiru egezaako okutwistinga ebigambo byabwe, ebigambo by'oyo muvubuka nti Kyagulanyi yamutuma. Ndi bo olw'okuba be baali bamutuma tewaliwo kiyinza mmutuukako. Kye kimu ne bya Dini Lubowa Sava bakola akazannyo ke bayita akugoba tabulako kyakola ki kyakusuuza. Kati ssaawa zino baagala waakiri okuleetamuuko abasiru muffe, abasiru batandika okutwala ebigambo ebyo ng'ensonga. Osegedde naye nga reality gwani atubuulira, otubuulira mu mutima ki? Kiyinza kukosa kitya? Kubanga bwe tutegeera nti Honorable Joel Ssenyonyi yali ssente za Museveni, sawa zino netukuba Honorable Joel Ssenyonyi Museveni yasalwa kubanga yawa Honorable Joel Ssenyonyi abeereko ne byatuukiriza. Kati ate bwe tumukuba ebyo biba tebikyatuukirira. Kati sawa zino ani abaagattaani? Ebivubuka ebimu mubireke bigwe eddalu lyabyo.
yes ate nammwe abagamba nti Joel Ssenyonyi yakoze kibi okutwala omuvubuka oyo mu kooti. Museveni siye gavumenti ya Museveni siye egenda okusembayo okutwala Uganda. Gavumenti ez'obwenkanya zijja eyawaaba emisango balifuna obwenkanya we baba baafutyankibwa mu gavumenti ya Museveni. Ekyo nkikubuulira osegedde kubanga nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose by'enjawulo. Kadi okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kiraasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyaawo. Bannange tulina expowerman bw'aba alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias